kalulukamu munzite mbawone yisi mate yafataliyo mwada mu kifo kye mwafuna byali afuna ki yali bega nganza bogenda ke wa speaker na kuwayo bogenda abagaba nno batono speaker yomu ku bantu abagaba era speaker ebukedi ya unopposed omulaka prene Michael mukula obabali yakungala wote abantu ba enane mwabagaba bosobola tukira na yabalala bwakulengera nga yebuza abaye ku yesimu yekola atya omulala namyalo yagaba namyalo n'abasigaze emitwalo 2 mugagabanira wakati akwata ensawo naga munange twala ke 10 sigaze mugana mafuta era namyalo singa bamwa budget tuba tumaze nze mbabulidde kale sawa zinto muva mukalu mutandike buto ena mwana wensala Jesu ne mweta muzeyi minto omuzeyi amazamu buyinza myaka 8 mbanga muchamunonyesa kalulu aina ba RDC aina ba mobilizer aina ba minister aina prime minister aina ba chairman ba NRM asaba satu buli kyalo basasulwa aina simanya abegombola chief simanya abaki ne myaka na muchamwete kalembe mwana onyaka utemuswa na kuswala mwita mu 7 bantu mwe muliswala di muzeyi singa chakola campaign muzeyi singa chagena mu campaigns na kuba campaign Museveni yali suppose banonyeza bulumwe mwe mwakuira wa mwapata swala mwina abazadde mmwe mwina abazadde Museveni ye chairman na vice chairman ina baani ina secretary general ne mu musitwa mbwa anonyo bululu myaka na mu buyinza temuswala fatu sirikidde obulumi bungi wana wa pastor yiga nagende wa pastor yiga nga nupe wambe omunamba gwa pastor yiga nenga wali no mwana w'omukulu nga mwenna mutide mu Kampala wakati nga mwenna mwekwese wamwe nagenda nga nato tukule motoka yange yonna ne bagikupa ne gwawo ne ngamba wakufa genda nga ekibina kiri mu buyinza tusala tutabwe tuti kizo kuba tutya nga watitizo watinga fe tuli mu buyinza kangene bankube era bankuba ne motoka ne bagimalawo yonna ne mutatusima ko mutogera ko bibiyerere buli alogende wa muzeyi akolopa ko kibi buli agenda wa muzeyi akolopa kibi buli agenda akolopa mundope bangobe mbawone kasita nenserekajja nagende wansereko ate mwansula ne munanzi tanja kufa nina kalulukamu munzite mbawone yisi mate yafataliyo mwada mu kifo kye mwafuna byali afuna ki yali bega nganza bogenda ke wa speaker na kuwayo bogenda abagaba nno batono speaker yomu ku bantu abagaba era speaker ebukedi ya unopposed omulaka prene Michael mukula enale mujiraba ejja kusigala mu 7 yekka nje tujja kukiwagamba tetugenda kutya kukiwagamba ekibira kitali mu buyinza nakibanga kisobola okukola ebyo bekikola nga tekiriko balakuba nabakuba singa bebalina writing nga fe otuziina singa bebalina writing nga batuziina sekuitale jino nobula mukalulu sekuitale jino wekibiina nga mumwakwata kadi ne mujiwa mwana w'omukulu bona byogera konta ekikazi ekyana kibi nnyo ekikazi kibi nnyo kyasamirira twakikoowa wadda era munaba nange mundekeda buli eyankowa nange namukoowa ngenda kwogera amazima nayo nagaberako bw'oba okimanyi nti wankoowa ate nze nakoowa tayimuzi akyagwanya olunnya kunyoine mwogera era ne omwana alina omuzungu omwana ali bulaya abana abammwe bali luddawa abatame babeerawo n'okusoma tebasomera wano olutuuka nga badda mu banoonya mirimu abammwe bali luddawa mumpeyo abaana ababakungu abali wano nga babeera wano n'embululu nga babeeramu muboogere bateeka bapininge waawe amanya ffe ne batukwata nga zisaddaaka ng'ensolima embwa zaabwe ffe mukozesa kuvuma abaganda ffe muteeka ku front line ffe musiriwaza ne twerya ne twevuma ne twekyawa njagala mumbulire wabadde osubira kyekawempe era nabagamba mwali musubirayo ki nze oyo omukazi yandyaza amanya yampa kyeka enfu ne bawunsinga nanimba limanampira n'aginzibako nali sobola kumuwagira nze kenyini yakikola nze wakikola nze full figure asobola okweyogerera kubanza nisiri lubale wama mutasomirirwa yakikola nze nakangubi ayogera bwaba akikola nze bameka basobola obikola yampa kyeke nga nfune bawunsinga
oyo mukazi wali ensambya ku office ye napira nanimba ni manatuze saa muna okuva ku saa mukaga paka saa wanyeza chona nanzirako cheke nga nime mabagana kumpa mukashi mane fatu wasiri kila go franka da wampenta wana mimi nemeka onimba ni mana not tata tuko sebe ndo mkodete kwa ngena kwate tukenele ntana tuju nana wajipa ayo Kenzo tasobia katika mbabuli Kenzo ta ewange tasobia bebe kuru ewange tasota wabua Kamino ne wange tadiwamu omontegede bulungi Kenzo ewange tasobia njaga onetegereze Kenzo tawa oyo mutasobia wange Gomachata Kenzo kwa wayoga mandi mpagira NRM omancha kitegeza ne kali ya Kenzo noba Kenzo bwe Kono Kenzo katona abatte akuba kubiruyimba biwobe ngane kunyonyo mutera ka abantu abamunogoberera fane wala kauda bamugoberera Kenzo yakuba kubiruyimba biwobe n'abasuza nga mutunula emyeze nga mutunula nganonya Kenzo umukozesa mwamu imbasita lose te mwamusasula muniko myawo kubeera mu maziga gaffe ne muntu yoza ffe nga muli mbifo muniko madi mubeera mu bifo temutu appreciate nga temutu agala natunula leo mukazi nzera kyo bala njagala nnyo mukazi kwata peace mutuzo mukazi wayo naye akwaniriza n'olabanga afaayo n'asanyuka nakuuza kikifuufe nga talina kingi kyagenda kuwa talina kyakuwadde nenisa kabanda kyekimunjagaza minisa nisa kabanda afaayo nakugulirwa omunoonyo mufuna ndi Kyagulanyi yafuna connection mu intelligence ya Museveni Kyagulanyi alina intelligence mu connection ya Museveni bwe baali bateekinga obulwenda mmera ni yamubuulira bwana abanyomba Kyagulanyi mumpulirize nze saagala kuwaanawaana bya kisiru nze ndi Professor Bajjo bwe baali babba obulu bamukubira essimu namugamba sindikawo byolosennyeri n'olubongoya abasajja bali mu kutiikinga kyebaki credit tugiwe Kyagulanyi nti kati atandise okuyiga politics ow'ekikulu yawamba Museveni okuva mu intelligence ye agiyingidde mu kwegamba yagiyingiramu tewalina okutwala akalulu kannalukola ake kawempe yabadde collective effort y'amagye na intelligence Kyagulanyi yalina Kyagulanyi yasooka kuwamba amagye Kyagulanyi okuba parade yali ateekawo sigino nti kambatomeze bajje mu gaapu zange bazigwamu ekintu nkibendule bwe yakibendula komanda w'amagye yagala enkyukakyuka n'ateekawo order nti buli omusaga gwe mukube okubuta obusi jjukira akuba empagi ya mukama we Museveni gye yagirako wanoosomesa n'agamba nti bakuba batya civilian atalina mundu batulugunya batya abantu mu gavumenti yange kati komanda w'amagye n'amanya amagezi kyekyo nnyinza okukola okukyaya gavumenti eno kikyo nnyinza okukola okusitula opposition kikyo nnyinza okukola okulabisa president ono nti yavaako kankole orders kuba buli muntu gwenkola kye era the chief promoter of opposition ge magye ye muduumizi w'amagye buli ssaawa aba ayimba nuupu ti nuupu nkyagagiteera tosobola kwogera ku muntu gw'otayagala kwezi tosobola kwogera ku muntu gw'otokola ki omuntu gw'otoyagala omuyigino walinga tosobola kusanga Kyagulanyi ng'ayogera ku full figure oba ku basajja mivule kubanga Kyagulanyi ayigino walinga full figure oba mivule kakati bano abasajja balina obukodyo nga 5 kati bagala katusooke tusiige ekifaananyi kya gavumenti kino ekibi tulage tuli bawambi b'abantu tutulugunya abanaku tukuba ab'amawulire kuba kweza empologoma terya muddo erya nnyama empologoma bwetuukira okulya ennyama bweggwawo erya mwana gwayo omwana gwayo bwe gugwawo ng'eri omuddo kati empologoma yalidde n'abaana baayo olowooza kitegeeza ki nti bo baliwo okulaga impunity nti when impunity comes tesosola injustices bwejja etwala owa NRM netwala wa DP netwala wa NUP netwala waki kakati abantu abali mu magye bagamba kusooka tusiige ebikolwa ate kano kaali kakodyo ka Museveni yabbanga emmere mu nsiko ng'awayiriza gavumenti y'obote batulugunyanga abantu baga gavumenti yekola ki kakati bagamba kyosiga kyokola ki president Museveni ali mu kusasula bikolwa byakola gavumenti z'abanne kati Museveni wogamba nti najja kulwanyisa kutulugunya bannaku na kuwamba abantu kyekiriwo kati eboko okunyoka ekawempe tekibadde kipya ffenna twakitegedde nti nno gavumenti webeera ng'eri mu kalulu era ng'akalulu ekaagala nabagamba dda nti kati ekizibu kya gavumenti eno akalulu tekayina era ekimanyi sirina kalulu naye kati gwe gwa agivuganya weetegesa otya
bwebenyo emboka enyoka gwokozeewo ki otunudde butunuzi kizenga surprise obadde tokimanyi ndi bajja kuba kibooko omanyize ngamanyi abantu fe abalwanagana ne vice president tulina engeri gye twalaba akalulu ako nga tumanyi nti nno akalulu kano gavumenti egenda katwala lwampaka n'olw'ensonga eyo abantu balina okukalwanirira emboka ekawempe yabadde esuubirwa ekinnuma kyokka kuba bannamawulire kubanga bannamawulire tebakiriimu naye noono omubbi tasobola kuleka evidensi kanaye munamawulire oba ogenda kawempe ogendesayo okugulu kumu kuleka emabega kubanga olina famire yo oli ayagala kubba ekyo kyabadde tukimanyi ayagala kutiisatiisa abantu balajja ku polling station ekyo twabadde tukimanyi n'ebirala byonna byonna byali mu kwekola mu kalulu ako twabadde tubimanyi naye gwe wavuganya ayagala akaluluko kiki kyewabadde olina okukola okwaŋŋanga ekyo kukunga abantu bangi nnyo nga bwe kisoboka okulaba nti nno basobola okwerwanirira ku kalulu ako ebikolwa ebiragibwa gavumenti etegeka okulonda lifa liwuwo layina wuwo abawagizi booteesiga n'abazannyi tobeesiga n'oteekawo embeera etegeeza nti oba memba palamenti bw'ekifo kye bayita Kawempe North oba just a piece of land ku ttaka ekuggisayo n'ag'obuto kiraga ebintu bisatu ekisooka nti naawe wennyini tokyerinamu bwesige nti owangula ekyokubiri ky'oba olaga oba omanya nti ebintu byo byonna by'otaddemu biganye ky'osigaza kola ku bannansi ffujju ekyokusatu nti abategeka okulonda nabo obadde olowooza nti bagenda kukola ky'olowooza ne balinga abakola ekituufu kati mu mbeera ez'essatu tulinamu obweraliiki bwa mulundi gumu ekisooka kwe kulaga ekifaananyi ky'okutiisa nti bannayuganda okulonda kulabika ng'okutakyabagasa mututukyayise ate mmwe mwongere okuteekawo mulyandiko tugaa nti mwate mmwe temwesimbawo twali nga 3 ogwokusatu ekasana Saabasumba n'agamba mu nva y'amagezi ti gavumenti bw'oba olaba okulonda kukalubirira kujjeewo bw'oba okujja olwaleero bannamawulire naawe enkyo beetaaga ate abakuba kubanga n'abo abatukuba nabo enkya saaviisi gye bagoba abalala nabo bagyetaaga amalwaliro gye mutusindika nammwe mujja kutuuka nga mwetegeyo nga teri bujjanjabi gye mukuba baana bannammwe gye balaga so njagala kulowooza ti neffujjo likolebwa ku bannayuganda mu bugenderevu naye alikola yaani ye mwami Museveni n'ennyumba ye si lwakuba nti amanyi nti wattutumu owettutumu tayinza kulwana ku bukonga wagenze weesiga toyinza kuyomberayo naye olw'okuba gy'alaga naye teyeesigayo olw'okuba ebikolobero byakoze bannayuganda bingi kitegeeza nti wetuli tetuli mu kalulu tuli mu kufa na kuwona okufa n'okuwona kitegeeza nti akalulu tugenda kukola kyetaagisa obuntu bulamu nga bwe tukoze ye ensi yegenda obateeka ku minzaani mulabe kuba buli omu alina obudde bw'okusasulira ekyo kyali mu kukola kati kubanga n'abaabikola mu 7 olwaleero bwe batunuulira mu kibuga batambula beebwalabwala nammwe tubateereddewo obudde katonda agenda kubaanika mu budde obutuufu kuba n'obusiraamu buga nti katonda gw'anaaswaza amulinda mu sitenseni nammwe kati mu sitenseni mwe muli mumuswalira oyinza kubba akalulu naye n'otakabisa amaanyi bakabba n'otakabba mu kyere bwotyo ate babisa busiru kubanga obusiru bwe buleka n'okuba abanamawulire awo bwolaba nga abanamawulire bakufunye odduka buddusi tokuba abanamawulire kubanga ekizibu kyongera ku kizibu kukuba omunamawulire in the 21st century omunamawulire kintu kibi nnyo kintu kibi nnyo. There is no civilized government, civilized security officer operating mu government eyo eri mu 21st century ayinza to resort kukuba munamawulire kuleka nga bali ku kirala. Maybe I have not operated in a dictatorship. Dictatorships, I have not had the opportunity of seeing what happens in the dictatorships, but that only happens in the dictatorships, not in a regime resembling the one of President Museveni, where we have been voting. People on the streets who are seeing what is happening in Kawempe,
They are saying President Museveni should move a motion on the, with his ministers and bring a law that will scrap off voting completely, and he rules by whims. He rules by whims. And I think to save many Ugandans of the bloodshed, that may be some idea we have to consider. Because we don't need to kill Ugandans for the life President Museveni is remaining with. No, he's remaining with a few years. My daughter, who is about to graduate from the medical school, her life is just budding. Is just budding. My son, who is about to graduate from the medical school, his life is just budding. So if by bad chance, Chintu Chivinyo kulaba ababa akaruru nga bamaje Chintu Chivinyo ababa akaruru nga bagadingibwa abapolisi ate nga bamaze kubba akaruru nga babakubyemu kamera ne bongera omusango ku musango ne bakuba abanamawulire mu kyasa kino ekyabiri mugumu tewali gavumenti yonna eri mu kyasa kino eyinza kukuba omunamawulire kumukuba mu kyasa kino is abominable. Is abominable. Abantu bweru bagamba nti ekyebalabye ekawempe government ya President Museveni erete ekiteeso oba etteeka mu parliament kulonda ekujjeko President Museveni afuge owalifiira kubanga tebaagala kulaba emirambo maiti z'abaana kubanga kino ekyemulabye kawempe kitulaga ekigenda kubeerawo mu omwaka ogujja oba guno nga guggwako kiyinza kubeera kintu kibi nnyo kulaba abantu baffe nga batandika kufa ate nange ndaba abantu aboogera bwe batyo nga baleeta etteeka President Museveni afuge bwayagala nkiraba nga emyaka gya President Museveni gyasigazizaayo si eyinza kumalako Uganda ebyacyenje oba biganye tumuleke afuge myaka gyasigazizaayo si esaanidde kuta obudde bwa muwala wange ali kumpi kuva ku medical school si bwobwo obudde obwa mutabani wange kuta mutabani wange ali kumpi kuva ku medical school obulamu bwe bwakatandika obulamu bwabwe bwakatandika myaka 2 myaka 10 si myaka eyinza kututawanya nnyo n'abanyaluganda tutandike kulowooza ku kintu ekyebayita damage control kubanga bino byetulabye if elections zigenda kubeera bweziti buli constituency tugenda kubeera tutya akalulu akalibadde kyebayita free and fair nga kabwenkanya n'amazima ate kabeeramu bino mwami byabakama mwennyini yatugamba nti kagenda kubeera kalungi nnyo tetwamanya nti kalungi yali ategeeza bino kuba abantu kwasa bintu byabwe nze nga shadow minister wa information nze ndowooza bannamawulire be bamu ku batuyambako okutulaga ebigenda maaso mu ggwanga kati ate we babakuba nga bagenze okulaba nti akalulu kano ke batugambye kagenda kubeera kalungi nnyo kagenda kubeeramu eddembe bagenze okulaga eddembe eriri ate mubakubyekubye mubamenyeemenye ebintu byabe mubimenyeemenye nze ndowooza gavumenti eddemu yeetereeze ddala twagala okulonda kubeerewo oba nedda baba tebaagala bibiina kibayita multiparty dispensation nti tebaagala bibiina byanjawulo okubeera mu ggwanga babijjewo tumanye nti kakati NRM yefuga genda fuga paka we balifa n'abalala bajje naye bwe tubanga ssemateeka tuwa eddembe okubeera mu bibiina bye twagala n'okuvuganya mu kalulu ate lwaki abantu babakuba lwaki babalemesa nabamu babatisiza batidde okugenda okulonda nze ndowooza
okukuba bannamawulire kyekimu ku bintu bigezaako okutiisatiisa eggwanga nti akalulu ke tugendamu aka general elections abantu bakatye abantu balemerere okugenda okulonda kubanga balinga bateekawo president nti mu kalulu akajja mweteketeke kino kyekigenda okuba olaba wano okumpi e Kampala kibaddewo nze nkubiriza bannayuganda temutya bwe tuba nga twagala okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino tetulina kutya tugende tukole kituteekeddwa okukola mu mateeka nga tutukoze effujjo wabula bano abatukulako effujjo tubalabise tulage eggwanga nti kyebakola kikyamu. President Museveni ne ttiimu yo bwe muba nga temwagala Uganda kubeeramu bibiina bya njawulo mulangirire nti NRM yeeyina okufuga ekyo ekibiina ekigenda okubeerawo paka bwe mulifa naffe tujye tumanye okusinga okutukwenyakwenya nti waliwo ebibiina ebyenjawulo ate nga byo temubikkiriza kwetaba mu kalulu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.